ng'ebula ssaawa busaawa olunaku lw'abajulizi ba Uganda lubeewo olukuzibwa buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga abalamazi beeyongedde okutuuka ku biggwa by'abajulizi e Namugongo. Olwaleero abantu bangi basangiddwa mu nnyiriri nga baagala okuyingira. Ennyiriri zino zitandikira ddala okuva ku nkulungo ey'ekyali Wajjala okutuuka ku kiggwa ky'Abakristaayo. Abasirikale ko bali awuddemu n'obuuma ng'ekitundu ekimu bakirekedde emmotoka z'abakungu ate ekirala ne bakirekera abalamazi ab'ebigere. Olwaleero abalamazi ku kiggwa ky'Abakatuliki bakozesezza emiryango 3 okuyingira wakati mu kukwasibwa ab'ebyokwerinda. Omulyango ogusooka abakuuma pulezidenti be baaza abantu, ogwokubiri aba military police ate ogwokusatu abapoliisi ekkakkanya obujagalalo. Okwawukanako na bulijjo ku mulundi guno abasirikale abasinga tebalina mmundu bakozesa kamera zaabwe zimutasubwa n'obuuma obutangaaliza ewala. Okwetooloola ekiggwa walabiddwa mmotoka za poliisi ezirwanyisa obutojo eza kamera n'endala kwe basinzira okulengerera wala. Ate munda mu kiggwa mulimu abasirikale abali mu byambalo n'abali mu leeya abalawo nno kakasanga buli kimu kigenda bulungi. Byokwerinda birungi era nga bw'otulaba tulinga poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddemu okulaba tukwasaganya embeera. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko Wesijire ategeezezza nti bagakwata abantu 15 abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka. Waliwo abatasaliza naye buli kyala basobola okikujjaku era ebyenjogera zino essaawa obusangusangu obwo nabwo bwe buli abasiru b'abantu naye nabo tuli mu bakwata essaawa zino tulina abantu nga bw'ati alabudde abazadde naddala ab'abaana okubasaako eriiso ejjoje yadde nga ne poliisi yataddewo ekifo mwe bakuŋŋaanira. Oboze n'omwana beke nga tuwa nti otambula naye wadde nga tulina desikawo eraba nti osobola okuzza abaana eri bamaama baabwe naye nammwe ng'abazadde mufune omulimu gwe mukola okulaba nti mukuuma abaana. Ne minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Jeje Odong alambudde omulimu ogukolebwa ab'ebyokwerinda era n'agumya bannayuganda nti buli kimu kiri mulaala. We have a joint force here of police, UPDF, SFC and other security agencies. So we think we are ready and we are prepared. Emmotoka z'abalwadde ziyita ambulensi nazo zeetala okuyamba abo ababa bafunye obuzibu. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.